tuddeemu ne tugibuulira nga bwe twagibuulira ku mulundi guli nti Nalukoola yagulirira n'okuperereza abajulizi baffe bakyuse obujulizi bwe baatuwa okusapootinga petitioni ya Nambi mbu bawe obujulizi okusapootinga difensi ye ku petitioni yaffe. Kkooti tugibuulidde nti enkola eyo ya kibogwe, enkola eyo si ya mu mateeka, era ekkooti zonna ezikira ene high court zagamba dda nti enkola eyo nkyamu. Ffe tubagamba bwe tumala okubooleka nti ono mujulizi waffe n'oli mujulizi waffe n'oli mujulizi waffe, kye balina okukola kulinda bajulizi abo kujja babuuze kajjojjojji w'ebibuuzo yenna gwe baagala, byonna bye baagala okwoleka kkooti bagibyoleke, so si kukwata kirayiro kyakubiri ne bakiteekateeka nga bayita mu lofaamu ya Nalukoola okujja okukiteeka mu kkooti, okwo kuba kuddiisa kkooti nti omuntu omu akubye ebirayiro bibiri. Ekkooti z'abagamba dda nti omulaba ekirayiro ekisooka kye mukola kulinda mujulizi oyo mumubuuza ebibuuzo, so si kumuteeramu kirayiro kyakubiri. Tuli confident nti kkooti ejja kusalawo ensonga eyo ku Lwokutaano, affidavit ezo ez'okubiri ezijjeko. Batya ne bagamba nti ensonga z'ebyokulonda za inquiry za kunoonyereza, tewali mutawaana, kkooti ejja kunoonyereza. Otegedde, era ekyo tekikuwa beetu kuteekamu kirayiro kyakubiri. Era bw'onajja mu kubuuza kajjojjojji w'ebibuuzo, era ojja kubuuza omujulizi byonna by'oyagala, era kkooti ebimanye era ebinoonyereze. Eryo si beetu kuteekamu kirayiro kyakubiri. So tugamba kkooti nti by'ebirayiro bijjeeko, tusigaze bino, olwo ebibuuzo byake nga cross examination atandise oba oliawo wiiki ejja. Yafiiriddwa jjajjaawe. Yafiiriddwa jjajjaawe Nambi, y'ensonga lwaki olwayo takola ki taliiwo. Omukyalo omwami oyo yafa ku wiikendi, tuza bakuziika leero oba enkya, naye ensonga lwaki taliiwo. Tewali nsonga lwaki tabeera mu kkooti, era ajja kubeerawo, talina mutawaana. Kalule Ahmed Mukasa. Now, we have restated to the court this morning that Nalukoola and his lawyers engaged themselves in illegalities in the course of filing their answer to the petition by filing affidavits from witnesses who had already given evidence for the petitioner, Faridah Nambi. We have told the court, as we did last time, that that conduct is illegal. Okay? The appellate courts have severally held that when a witness presents either the witnesses or a list of witnesses that they will use in support of their case, it is illegal and unlawful for the other side to then approach those witnesses with a view to make them give evidence contrary to what they have already given. We have given the court numerous authorities from the appellate courts saying that is illegal, and we are asking the court to remove the second set of affidavits filed by Nalukoola. We are telling the court, we shall hear the witnesses, whatever they have to say, okay? But the law does not permit Nalukoola and his lawyers to file a second affidavit. What they have to do is to wait for when my witnesses, the petitioner's witnesses, appear in court. Then they can ask all manner of questions to establish the claims they are making, that our clients were coerced, that our witnesses were coerced, that our witnesses were bribed, whatever they want to say, okay? All that they enlist during the process of cross-examination, you do not, and the courts have said, you do not file a second affidavit. So we have told the court that the approach to this scenario is to take out the second set of affidavits and maintain the first affidavits filed by Nambi, and then the Nalukoola and his lawyers can have their day in court and ask our witnesses and establish whatever facts that they want to establish from them.